nayenga sawa eno mujjukira akadaka ndo twambuka ne Sb4 naye nkyalina amanyi agambukayo mujjukirawo bulungi nnyo yeno gye twambuka waggulu ne tuholaki ne tusangayo mwana muwala ate waliyo n'abalala baali baliyo naye ndowooza twagala tuba kyali aliyo yenna naye nga mujjukira story ono omwana wano waggulu tujja kusobola kwambukayo olwakadde n'okuba nti tuli banafumuuko naye nga ndowooza mujjukirawo bulungi susuubira nti waliwo asulayo n'akafo bakalongoosa nga bwekalaba tetugenda kwambukayo so mwebale nnyo mubadde akutufollowinga kutugoberera ndowooza katuddeyo waka tukwasiganya ebintu ebirala bwe tutambudde hamuliya so ebigambo ebisembayo Shakira oliyo omuntu akulaba. Olwaleero tukeddeko ate eno akalo matendo akamanyikiddwa nga hamuliya era akafo akamanyikiddwa obulungi okubanga bannayuganda abasinga abakaje Dubai obatuukira naddala abo abagenda okunoonya emirimu. Tubaniriza ku mukutu ogwa Nyondo Media amanya agange yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku mukutu ogwa Nyondo Media YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne Facebook ate nemberanga nkuweereza ndi ne munnange of course omu ku presenter oba ku presenters aba Nyondo Media era agenda okubanga naye ate atubuuzaako naye nga akafo kano ke tusazeewo okugyamu olunaku olwaleero njagala okubajjukizaamuuko nti ke kafo kanene omwo twasinga okusanga bannayuganda babeeranga sitaaka mu kaseera kali naddala nga naffe tukyali mu kafo kaneeno wabula tusazeewo okujja okubanga aye twekenneenya tulaba mukyalimu bannayuganda abali sitaaka mukyalimu bannayuganda abasula ku rooftop era nga luli we kyali ojjukira obulungi ennyo walaba story eya mwana muwala Takia of course yali mukafo kano kennyini era tuli around n'ekizimbe we yali asula waggulu ku rooftop ate nga story eyo yakwatako nnyo ku bannayuganda era basinga bakaaba era ne tulaba ne story eya mwana muwala Natukunda omwana yali asula ku rooftop ne baby we gwe yali yakazaala era naye story omwagiraba ku Nyondo Media nate era waliwo ne story endala eya Shakira era naye yali asula ku rooftop era mu kafo ke kamu oba ku kalo ke kamu kaneeno aka hamuliya akalo amatendo. So nakolwaleero ngawe mbagambe tuna kubanga tuyitaitamu ko tulabe ate kiri kitya n'abaana bangi era twasanga nga bali sitaaka nga newankubadde abamu balinga tebasula ku rooftop nenga musanga abaana beera mu bed space nenga ate tebalina wadde ekyokulya so nga ffe bannayuganda twasalawo okubaweereza n'okubawa updates ku kyonna ekigenda mu maaso wano mu UAE mpozi ne mu nsi mwonna sigenda kubeera ate mulungi omukambaweeko ate munnange naye abeere nga babuuzaako then tugende ate tulabe ekigenda mu maaso eruyi eyo. Abalabi ba Nyondo Media amanya Wizard of Love. Nga sinaba kwebaza abawagizi baffe okutuwagira kansooke neebaze omutonzi oyo Katonda akola ebyekisa. Kansooke mwebaze okubanga atusobozesezza okubanga tukyaliwo atugabiridde atuwadde obulamu n'atulungamya mu buli kimu kye tukola era ekitiibwa n'ettendo kimuddire. Ne nyongera okutuusa okwebaza eri abawagizi ba Nyondo Media nti mukoze kyamaanyi okulaba nga Nyondo Media weeri. Ngaffe abaweereza tuyinza okuba tutaddemu nnyo naye ate mwabasinze kubanga mwabakomentinga abalayikinga ne musharinga ne musobola okutuusa amawulire kwabo ababa tebannagafuna. So tusiima era tuwagala nnyo omulimu gwe mukola ogw'amaanyi. So naffe ku lw'ensonga eyo ne tusalawo nti we will do our best. We are not going to try our best, but we are going to do our best okulaba nga tuyamba bannayuganda abali mu bwetaavu abo ababadde basiranidde mu Dubai abadde balemereddwa ngera bwe mulaba nti already waliwo Katonda be yatusobozesa okubanga tuyamba era ye Katonda y'omu agenda otusobozesa okulaba nga era ababali mu bwetaavu
tusobola okubayamba era ne tukiggusa. So ng'era Madam Rozet bw'agambye tugenda kubanga tuyitaayitamu mu kitundu kya Muliya tulabe oba waliwo enkyukakyuka, kubanga luli abaana babeerangawo nga bali stuck, kubanga abantu abasinga ababadde successful era mu mboozi yaabwe banyumya ne bagamba nti Muliya kye kitundu kye batuukiramu era mwe basooka okustrugglingira. So katwongere okuyisaamu tulabe oba wali abalala beetaaga obuyambi, tulabe enkyukakyuka Katonda gy'ataddewo. Weekuumire ku Nyondo Media, tuvaako. Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eli wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eli wamu naawe, Nyondo Media. Abajjukira waneeno abala bulungi story ya SHAKIRA twagikolera kazimbe kano kwennyini era yalinga asula around here naye kati ssaawa eno olaba nti tewaliyo sayini yonna eraga nti ewantu eno waliwo asulayo, kuba njukira kaseera ako ne wane emabegako waliwo omuntu eyali abeerawo wali.
omulabi waffe omulungi wa Nyondo Media nkulamusiza era gye baleko gyo tusiza kingalo nako lwaleero yenze Nyondo Rozet era nga nkutusako program yo okutambula kulaba okudda kunyumya nga onako lwaleero nsazeewo mbaleetere emboozi ya mwana muwala ayitibwa Takia natera nga tusinzidde wano Dubai bana bangi babonyebonye wano Dubai bana bangi babonyebonye musiza bawala bugamba nga Oman gamba nga Kuwait munsi nyingi abana babonyebonye kale n'abatabonyebonye abakifunyemu bangi naye ate waliwo ababonyebonye nga babonabonere ddala omwana ono nabadde ndi waliwo yankubidde essimu n'angamba omanyi Rozet waliwo wano mukwano gwange alina embeera gy'ayitamuko ne wandibadde ng'ojja n'omulabako nateera n'omujja kwa interview oba oliawo kayinza okuyambako omutumula yina ali wano ayita mu mbeera embi oba yina ali Uganda asuubira okujja wano eno nabanga at least ng'ajja naye nga alina kyakola ki kyamanyi n'olw'ensonga eyo mukwano okusaba otuule owulirize emboozi ya mwana muwala ono tube nga tufunamu ekyokuyiga Takia tusanyusa okulaba ng'asuulawo mabegako wano eno naye kikulaga nti saawa y'olwaleero tulabawo sayini yonna eraga nti waliwo omuntu asula kazimbe kano tuwena kwogerako ne muganda waffe gumumanyi obulungi dota wange SHAKIRA njagala nnyo mubaza okujja hamuliya ng'ali off kuba kati ye kali lugambo wa wano buli kimu yabeera kiruga Shaki sooko gye katono ye kali lugambo waffe atera okutuwulira ebifa ku hamuliya kubanga wabeera afunye off of course jajja ate n'abeera nga akasiba Shaki ne mwana gwe wakyusamu nenyi babagala katoyina mpisa okuba watera buli kimu ne kitereera kandabe akabina bina lya bulibe nengo gama ki Shaki ndi bulungi mami ogamba otya oli mukaddeko kaddembe kogwe kosi kawesala akakumba simanyi wafunayo omukoddo nga tonnangamba nafuna nja kulemererwa ofuna wali teri ati tutegere wano ku media alwaki tujje tukaleyo ka program kabanoonya Shaki ogenda kujja bana inoonya onya musajja kika kimama ng'ayimiridde ati akisinza n'ono wali ayimiridde kasabeera smart naye ng'alinamu kasente alinamu akasente wizard of love olinamu kasente taata nze ndi mufumbo why should I lie mbuye mufumbo why should he lie kati soka SHAKIRA ngambe mukaawo kubanga onyiridde olabise bulungi nnyo omulimu oguyina okola so weetagamu omwana ow'obulenzi soka otumenyere mukaawo tubulye tijagala omusajja bwati ne bwati tumanyi mweru muddugavu myaka emekaawo oba ekyo tukikola olulala ekyo tujja kikola olulala tujja kujja ne program nga namba nga y'ekyo enekyabamanya alina okubaayo eyo mu bitiibwa ng'ali myaka nga 35 okudda waggulu ebe bategeera wajanga wa 75 tewali buzibu kasaba ne sente ng'ekiramu zakisigaza okimanyi emyaka 75 bakuzala SHAKIRA abaana atera okufa nze abasigala mu bintu mwana wange nga leero ate omazeemu amaanyi nga kino mbadde sikikusuubira eza tolina laavu mama wamuswalizza wakati wa kamera naye okay Shaki nga tuvudde mu byokusaaga akatundu kaneno oli omuwala yamaana adda ewaka n'oli omulenzi abali basulanga kazimbe bali omuwala ye yamala n'adda ewaka kuba abaana abasinga wano bagwamu no mu amuliya batono nnyo b'osobola okusanga abasinga bagenda ku deputation center abalala baddayo e Kampala ate ye omulenzi yafuna omulimu yamana afuna omulimu teyali mulalu bya ddala ekyobulalu sirinzaga nti teyali okwambi nga yali mbeera nga mbeera ye yamutuusa ku eyo n'agenda kati ye taliiwo ye yagenda kukola naye omuwala n'omulala yaliwo already bo bagenda era weweetegereza wano obuzimba obusinga n'abaana bali basula ku rooftop nawonoonye nnyo tiwakyali nnyo abaana basinga bagenda kati wano wakalu okusinziira olinza otambula amuliya yonna utasanga mwana yina ku karofu n'otamusangako even nizo nejjo nagenze ku union osangawo bano balinawo batono yes n'abapataani kati ne wano olinza okusanga ku rooftop buli eri side zeri bapataani so that abasulako apataani tebasulako cause bo beeyamba I think so tebasula ku rooftop just babeerayo nga bali mu biseera bya kiraganamu bya ddembe naye nga abaana abannayuganda
bonna abasinga obungi badipotingibwa bava wano bagenda ku deportation center abalala ne bafuna emirimu abalala bali Uganda nzikyensinga okumanya. So kati tewakyali baana babundabunda nnyo nga kaseera kali before that deportation oyajjira? Ekiseera kino kizibu osanga omwana nti abuliddwa waasula balinza okuba mwebali be batono ate n'ekirala nti bafuna obuyambi. Oli omuwala lwaki yalemererwa okuyambibwa because nti yali tayagala kaŋŋambe bwentyo naye zigatta. Yes, naye ng'abasinga obungi ajja n'afuna omuntu n'amugaa kankuweyo 10 kankuleke weebake nga wuyiya. Shaki tuwekereko ku kaRoofTop kono omuwala ono Natukunda yali aswala ne bebe tuwerekereko bambi tugenda kukomyawo. Ngotegeera sente Media ennaku zino yagaggawala Shadi yaŋŋamba Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna walai eduukiridde bannayuganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media, Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna walai eduukiridde bannayuganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Story yasinga okunkwatako eyansinga okunkwasa ennaku eyali ey'omuwala Natukunda eyali asula ne bebi we ku kaRoofTop kano era nga finally mmaze nentuukawokko nendabawo naye twebaza Katonda oyo atalya nguzi nti yakyusa embeera nti saawa zino yasobola okumukolera ebyekisa nabanga addayo ewaka naye nga keekana akazimbe kwe yasulanga bambi n'omwana w'omuwere naye byonna tubyebaliza Katonda nti tatulekulirangako ku lwakadde katweyongereyo ewalala wekuume. Ojjukira kaseera ako omwana yali asula wali eri awo sawe twamusanga awo naye ng'abeera ne bebi we omulimu ngenda kugugula olimu ogenda kukula obukadde obwa bubiri so ng'oggyeko ekigendo ekikukkiriza okubeera mu enensi then kyensuubira tugenda kukomekereza wano eno tubaddeko kazimbe katake yali asula tugendako ewa Natukunda mazima gaiti nkooye olw'enzisa naye nga saawa eno mujjukira akadde akalonda twayambuka ne Sb4 naye nkyalina amanyi agambukayo mujjukirawo bulungi nnyo yeno gye twayambuka waggulu ne tukolaki ne tusangayo omwana muwala ate waliyo n'abalala baali baliyo naye ndowooza twagala tuba kyali aliyo yenna naye nga mujjukira story ono omwana wano waggulu tujja kusobola kwambukayo olwakadde n'okuba nti tuli banafumuuko naye nga ndowooza mujjukirawo bulungi susuubira nti waliwo asulayo n'akafo bakalongoosa nga bwekalaba tetugenda kwambukayo so mwebale nnyo mubadde akutufollowinga kutugoberera ndowooza katuddeyo waka tukwasiganya ebintu ebirala bwetyo tutambudde hamuliya so ebigambo ebisembayo Shakira oliyo omuntu akulaba alowooza nti maybe obulamu bwakoma bwaggwaawo then ne wizard abeeko bugaba bwatugamba obuzaamu amaanyi eri omuntu yenna omulamu
tweyongeleyo alhamdulillah tena kutusanze ngali stuck. Alhamdulillah nze obubaka bwempa omuntu yenna alina ali eyo omwana omuwala nti teweevuma nsi. Tuyinza okukuutira nti weesige Katonda nti byonna teri kitasoboka. Leero olinza okuba oli stuck nga tolina woosula ng'olina embeera embi gy'oyitamu naye ate enkya ne lukubeerera lulungi nti tomanyi nkya ki kigenda kubeerawo. Sigala ng'osinza Katonda wamu n'okubeera nga okola ogwo omulimu gw'olina tova ku mulimu gw'olina nti bagambye nti ebweru waliyo emirimu. Sigala ku ekyo ky'oliko kyeninza okukuutira kozi nze ndaliko mu mbeera embi pannawo siri bulungi nnyo ate siri bubi nti nsobola okubeera nga neeyimirizaawo neeriisa nenywesa nsasula akatanda kitegeeza nti nina omulimu nti bampa ofu ndi bulungi nti naawe kanya kimu kusaba Katonda ajja kukola kyajja kukwanukula mu mbeera yonna gy'olimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwekuumire ku Nyondo Media banaye temwerabira kubeera nga musabasabinga I mean subscribe. Yeah. Tobuuka naye nga mwenna abalabi ba Nyondo Media sooka okubeebaza mukola omulimu gw'amaanyi. Kituufu teryaliyo. Nza kuripotinga mukama wange. Mulinga abo walompa olusozi. Lega so tewali aliyo. Actually abantu balongoosa tuwakyaliyo bifali so tuwakyali kiriyo kyonna. Balongoosa tuwakyaliyo mwana ayina kati asulayo. Kitiibwa kiddire Katonda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu ahad. Zawe nkomye okutegeera kutugambe. Naye nga mwenna abalaba Nyondo Media gwe wenna ali eyo ekisingira ddala obukulu mu bulamu kwe kwesiga Katonda. Katonda yasooka mu byonna. Make God first mu pulaani zo, mu ndowooza yo, mu bufumbo, mu relationship, mu buli kimu ky'opulaaninga. Make sure nti oteeka Katonda nga yasooka. Buli womakinga God first ebintu bitambula bulungi. Katonda abeerawo kukulembera. Ngera Bayibuli bwegamba nti abeera amabega wa kigambo kye ekukituukiriza. So totya mbeera yonna ebeze mu maaso go kubanze nzikiriza era ne Bayibuli ekyogera nti Katonda taleeta kigezeso kiri waggulu wa ntegeerayo. Era agenda okuteeka mu challenge eyo oba agenda okuteeka mu ekyo ky'oyitamu ng'akimanyi osobola okukiyitamu. Just olina kusituka kwekkiririzaamu na kumanya kikyoli nti Katonda ababeera ku side yo buli kimu kiggwa. Ate teri mbeera ya lubeerera. So embeera yonna ebejja kunzika eggwe togwamu maanyi. So wekumire ku Nyondo Media alina kyoyagala okugamba. Erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otwa emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe otusonyiwe n'abo abatukola obubi totwala mukemebwa nitwekole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibye emirembe n'emirembe. Akubadde tokamanyi. Era mwe balekanjigiriza ate ng'okanjigiriza mu kamera bw'otyo. Wiki abadde ku kamera. Kabyewuunyo nami nako kabyejjukizo nako twakoleranga mu bunyo zitabize ez'enjawulo kaseerako naye alhamdulillah abaana basobola bakola ki bafuluma banaye tugende eka. Nze nga tewakolerawo yange. Wagaana tugende tukakublokimutwa.
Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media eli wamu nawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media eli wamu nawe, Nyondo Media, Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media eli wamu nawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media eli wamu nawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media eli wamu nawe, Nyondo Media. Nyondo teyasalawo kuleeta bizigo byokka naye yasalawo tuuseeko ebintu ebiri bojom. Kati yagenze netuleetera ebyokulya ebiva ewaffe. Oyagala busera, oyagala bijanjaalo, oyagala kawunga, oyagala mukene, oyagala kwegamba anything kyoyagala okuva ewaka nga kyakulya. Yasazawo etuleetere etusupplyinge. Wenna ali eyo ayagala ku kijanjaalo kinambale ekyamasavu ekitini ekimpi ekiwanvu ekinene byonna babirina. Obusera obuwunga bwa muwogo byonna weebiri. Nyondo yasazeewo bibatuuseeko. Omwana ali mu kiyumba ng'oyagala okulya ku kitooke, oyagala okugoya kawunga, kunywa ku buugi, anything you're missing, Nyondo agenda kubanga akikutuusaako. Ebyentambula already kati weebiri yabigonzezza. Kuba bukubi simu ndi wano na wano ndeetera ABCD n'asobola okubikutuusaako. Yeah, Wizard of Love. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim. Mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula. Twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo, naawe providingayo akasente akasaamusaamu. Tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo, babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula, tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo, obanga ne ba driver bamu obetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe. Naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo, oba oli Abu Dhabi, oba oli Amlu Queen, oba oli Sharjah, oba oli Fujairah, teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja n'antuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki ng'otambulira. Era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo. Tuyina emmere yonna okuva e Uganda, tuyina products zonna ez'abaami, ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo, tetwerusa wabula ng'egadde lightening tuteekako. Gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako, yita ku nnamba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza. Mwebale tusupportinga. Banaye tuli basanyufu nnyo. Bagamba etasiima ebula akola ki? Agiwa. Ebintu by'entambula tubigonzezzaamu. Banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim. Tojjanga okwo.